amazima gakerewa nigamala ne gatuuka. Ebbanga libadde ddene nga Mwami Museveni akozesa Idi Amin ng'ekifaananyi ky'omukulembeze omubi ennyo gwe twali tubaddeko naye mu ggwanga lya Uganda. Era nga mu kwogera kwonna oba national address oba alina gy'asinkanya Abannayuganda nga bakuŋŋaanye olaba nga ne bagenda ebweru w'eggwanga oba Kenya oba Tanzania nga tayinza kukola speech neggwako nga talina wa mentioningidemu Idi Amin dada. Olw'ensonga nti Idi Amin mu myaka 8 gyokka gye yakulembera Uganda yakoleramu ebintu bingi nnyo ebiraga omutima gw'ensi gwe yali alina n'okwagaliza ensi ye n'abantu be. Oba okitegeera kati nga Museveni alina okukola ekisoboka kyonna okuprovinga abantu nti Amin yali mukyamu yeye mutuufu. Oba okitegeera yeswa nti buli wadenga akwata omuzinalo ng'agamba twalwanyisa Idi Amin kubanga yalina panda gaali ng'awamba abantu. Twalwanyisa Idi Amin kubanga yabuzangawo bannayuganda. Twalwanyisa Idi Amin kubanga yattanga abalamuzi b'eggwanga. Twalwanyisa Idi Amin kubanga yattanga abakulu b'amadiini. Kati ng'alina okwogera ebikolobero ebifaanana bityo abantu basobole okukyawa Idi Amin beerabira ebirungi byakolera eggwanga lye. Ate nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Idi Amin yalwanyisibwa okuva lwe yafuuka pulezidenti ku lunaku olusooka mpaka ku lunaku olusembayo lwe yava kuba pulezidenti nga talwanyisibwa muntu omu wabula ensi ezisoba mu 40 nga ze zimulwanyisa. Naye wakati mu kumulwanyisa n'obutatebenkerako wadde teyalemererwa kukolera Abannayuganda bye yali ateekeddwa kukola ng'omukulembeze. Oba okitegeera era bukedde olwaleero nga Idi Amin yejjeeredde nga talina musango gwonna ku byonna ebimwogerako nti yabikola talina na kimu kyeyakola. Era njagala nsinze ku vidiyo eno olwaleero nsabe Bannayuganda ffenna amazima gali nti tusonyiwe Idi Amin tuba twali twamunyigira olwa propaganda abadde bamugwetekako. Tumusabire Katonda amusonyiwe amusaasire amuwejjana amuwonye jahannam. Olw'ensonga essaawa eno tokyayinza kukwata muzindalo n'oyimirira mu bantu ng'abantu boyimiriddemu 9 ku 10 tebalaba ku Idi Amin bamanyi gwayogera n'obagamba nti twalwanyisa Idi Amin kubanga yawambanga abantu nga boogamba ekyo be bali mu kkubanja Edi Mutwe n'Uwa Mutwe Gaddafi Bobby Yanga nga already nga bawambiddwa gw'obanyumiza Amin nga bwe yawambanga. Tolina bw'ojja kuyimira mu bantu 9 ku 10 bagambe nti nno Amin yabuzangawo abantu nga boogamba ebyo bakubuza John Bosco Kibalama n'abalala 18 bye yabula nabo. Tolina bw'ojja kuyimira mu bantu bagambe nti Amin yattanga abakulu b'amadiini nga boogamba ebyo Muzaata yafa tulaba, Cyprian Kizito Lwanga yafa tulaba, Anas Kalisa yafa tulaba, Baseka abasoba mu 10 bakuliddwa amasasi ku street nga tulaba. Ffe otunyumiza eri abaluumu Jonani Luumu gwe tutalaba nako bye tutamanyi na kumanya nga ffe tubala n'abasoba mu 20 abattiddwa nga tulaba. Tolina bw'ojja gamba nti nno Amin yattanga abalamuzi nga John Kagezi yafa tulaba nga n'ekisaaki yawaŋŋanguka mu ggwanga n'adduka olw'okutaasa obulamu bwe ng'ayagala kuttibwa olw'okwogera amazima. Tolina bw'ojja kuyimira mu bantu 9 ku 10 otugambe nti Amin yalina omusajja gwe bayitanga Maria Mungu yali mubi nnyo nga Maria Mungu bye yakolanga olwaleero naawe olina omusajja gwe bayita Damula Christopher nga byakola byennyini. Tolina bw'ojja tugamba musimanyi Idi Amin yalina omusajja gwe bayitanga Mukaajanga nga Mukaajanga bye yakolanga olwaleero Mpuuga waali abikola. Ffe tetujja tutegeera Mukaajanga tumanyi Mpuuga kubanga yakoze byakola nga tulaba. Oba okitegeera n'olwekyo ekyo nno kijjako Amin omusango kuba talina musango gwonna ku bye baali bamuvunaana. Olw'ensonga tolina bw'oyinza kuŋŋa nti Amin yali mutemu ng'eyali omutemu yafa naye ng'obutemu bugenda mu maaso. Ani atemula abantu nga Amin yali abatta yafa? Gongamba otya nti Amin yawambanga abantu ng'eyali awamba abantu yafa olwaliro ng'abantu bawambibwa ne n'Uwa Mutwe tetumanyi gy'ali. Ate ababawambye ne bavayo ne beewaana nga mutabani we omu ku bawamba abantu. Wabula gwe okyatunyumiza Idi Amin mbu yali mubi nnyo yawambanga abantu ng'olwaliro mutabani we gwe weezaalira yawamba abantu ne yeewaana n'okwewaana. Ffe tusigale nga tukyanyigidde Idi Amin. Bannayuganda tusonyiwe Idi Amin tabangako na musango tabangako mutemu. Abaali abatemu ku luleme lwa Idi Amin be batemu bennyini be tulina olwaleero kubanga be batunyumiza Amin be yali omutemu ate ku mulembe gwabwe nga be balina n'obuyinza era abantu batemulwa. Tegerekese ekisembayo oŋŋamba otya nti Idi Amin yali mubi omusajja yakwatanga eddagala n'aliteeka mu malwaliro okutaasa obulamu bw'abantu be n'abawa saavisi ennungi abasawo ne basasula abalwadde ne babafumbira emmere n'abajjanjabi ne balya ng'ekyakikola olw'okwagala okukuuma obulamu bw'abantu be nga bali bulungi. Oŋŋambe nti ate oyo yabattanga kyogamba yateekanga ddagala mu ddwaliro abantu baffe nedda. Oŋŋamba otya nti Idi Amin yali atta abantu omusajja yagula ente 10 nnyo enzungu azireetera Bannayuganda bafune amata amangi yali azireetera baani ng'ate abatta. Omusajja eyakulembera eggwanga emyaka 8 n'avaako nga aleseewo ennyonyi ezikunukkiriza mu 40 yali azigulira baani ng'abantu abatta.
omusajja yakolanga enguudo preventing accident abantu baleme okufa asobola okumaba obulamu bw'abantu nga buli safe gongamba embuno yatanga abantu ekyo tekisoboka olwaleero gwe toteeka ddagala malwaliro kubanga oyagala abantu baffe tokola nguudo abantu bafa accident ekyo kyoyagala ebintu property z'abayindi amini yasasula naziwa Bannayuganda wazikwata ddala n'oziddiza abayindi abantu bavuwale osobola bafuga obuwummula kyekigenda mu maaso oba okitegeera kati gongamba otya nti si gwe mutemu nga byoyogera ku amini gw'obikola essaawa eno abooluganda amazima gakerewa nigamala ne gatuuka ebbanga libadde ddene nga mwami Museveni akozesa Idi Amin ng'ekifaananyi ky'omukulembeze omubi ennyo gwe twali tubaddeko naye mu ggwanga lya Uganda era nga mu kwogerako kwonna oba national address oba alina gy'asiikanya Abannayuganda nga bakuŋŋaanye olaba nga ne bagenda ebweru w'eggwanga oba Kenya oba Tanzania nga tayinza kukola speech neggwako nga talina wamentioningidemu Idi Amin dada olw'ensonga nti Idi Amin mu myaka 8 gyokka gye yakulembera Uganda yakoleramu ebintu bingi nnyo ebiraga omutima gw'ensi gwe yali alina n'okwagaliza ensi ye n'abantu be oba okitegeera kati nga Museveni alina okukola ekisoboka kyonna okuprovinga abantu nti Amin yali mukyamu yeye mutuufu oba okitegeera yeswaki nti buli wadenga akwata omuzinalo ngagamba twalwanyisa Idi Amin kubanga yalina panda gaali ng'awamba abantu twalwanyisa Idi Amin kubanga yabuzangawo Bannayuganda twalwanyisa Idi Amin kubanga yattanga abalamuzi b'eggwanga twalwanyisa Idi Amin kubanga yattanga abakulu b'amadiini kati ng'alina okwogera ebikolobero ebifaanana bwe bityo abantu basobole okukyawa Idi Amin beerabira ebirungi byakolera eggwanga lye ate nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Idi Amin yalwanyisibwa okuva lwe yafuuka pulezidenti ku lunaku olusooka mpaka ku lunaku olusembayo lwe yava kuba pulezidenti nga talwanyisibwa muntu omu wabula ensi ezisoba mu 40 nga ze zimulwanyisa ne wakati mu kumulwanyisa n'obutatebenkerako wadde teyalemererwa kukolera Abannayuganda bye yali ateekeddwa kukola ng'omukulembeze oba okitegeera era bukedde olwaleero nga Idi Amin yejjeeredde nga talina musango gwonna ku byonna ebimwogerako nti yabikola talina na kimu kyeyakola era njagala nsinze ku vidiyo eno olwaleero nsabe Bannayuganda ffenna amazima gali nti tusonyiwe Idi Amin tuba twali twamunyigira olwa propaganda abadde bamugyetekako tumusabire Katonda amusonyiwe amusaasire amuwejjana amuwonye jahannam olw'ensonga essaawa eno tokyayinza kukwata muzindalo n'oyimirira mu bantu ng'abantu boyimiriddemu 9 ku 10 tebalaba ku Idi Amin bamanyi gwayogera n'obagamba nti twalwanyisa Idi Amin kubanga yawambanga abantu nga boogamba ekyo be bali mu kkubanja Edi Mutwe n'Uwa Mutwe Gaddafi Bobby Yanga nga already nga bawambiddwa gobanyumiza Amin nga bwe yawambanga twena bojja kuyimira mu bantu 9 ku 10 bagambe nti nno Amin yabuzangawo abantu nga boogamba ebyo bakubuza John Bosco Kibalama n'abalala 18 byabula nabo twena bojja kuyimira mu bantu bagambe nti Amin yattanga abakulu b'amadiini nga boogamba ebyo Muzata yafatulaba Cyprian Kizito Lwanga yafatulaba Anas Kalisa yafatulaba baseka abasoba mu 10 bakuliddwa amasasi ku street nga tulaba ffe otunyize ebyabaluumu Jonani Rumu gwe tutalaba nako bye tutamanyi na kumanya nga ffe tubala n'abasoba mu 20 abattiddwa nga tulaba twena bojjaga manti nno Amin yattanga abalamuzi nga John Kagezi yafatulaba nga n'ekisaaki yawaŋŋanguka mu ggwanga n'adduka olw'okutaasa obulamu bwe ng'ayagala kuttibwa olw'okwogera amazima tolina bojja kuyimira mu bantu 9 ku 10 otugambe nti Amin yalina omusajja gwe bayitanga Maria Mungu yali mubi nnyo nga Maria Mungu bye yakolanga olwaleero naawe olina omusajja gwe bayita Damula Christopher nga byakola byennyini tolina bojja tugamba musimanyi Idi Amin yalina omusajja gwe bayitanga Mukajanga nga Mukajanga bye yakolanga olwaleero Mpuuga waali abikola ffe tetujja tutegeera Mukajanga tumanyi Mpuuga kubanga yakoze byakola nga tulaba oba okitegeera n'olwekyo ekyo nno kijjako Amin omusango kuba talina musango gwonna ku bye baali bamuvunaana olw'ensonga tolina bweza kuga nti Amin yali mutemu ng'eyali omutemu yafa naye ng'obutemu bugenda mu maaso ani atemula abantu nga Amin yali abatta yafa gongamba otya nti Amin yawambanga abantu